Abalabi bweffe mwenna abaagalwa abalaba omukutu Joseph Tamale Mirundi ku Facebook saako Tamale Mirundi official ku YouTube. Yenzo omwanjuzi era omukubiriza w'omukutu guno oguyitibwa Joseph Tamale Mirundi ku Facebook saako Tamale Mirundi official ku YouTube. Njagadde okujja wano okubategeeza nti tuguddewo omukutu gwaffe omupya oguyitibwa M.i.S.O. Twebaza nnyo omukulu Joseph Tamale Mirundi okusobola okutukkiriza okubeera nga tuggulawo omukutu omupya ogw'okunoonyereza. Omukutu guno omupya ogw'okunoonyereza gukwatagana ku engeri gye tugenda okufuukuulamu ensonga ez'enjawulo ze mumanyi eza M.i.S.O. Tukutte ku nsonga nga ekitta abantu mu ggwanga. Tukutte ku nsonga nga abasawo abatunda ebitundu by'abantu. Tukutte ku nsonga ez'obubbi n'obutemu obukudde ejjembe mu ggwanga. Kakati byonna tugenda bijja ku mukutu oguli official ogw'ebyobufuzi political analysis channel yaffe eya Joseph Tamale Mirundi tubisse ku mukutu oguyitibwa M.i.S.O. M.i.S.O kugenda okusanga okunoonyereza investigative journalism ku nsonga ez'enjawulo, kugenda okusanga okunoonyereza okukutte ku bantu ba bulijjo, kugenda okusanga kakati waliwo bannaffe abazze batuweereza amugamba M.i.S.O eyogere ku bannaffe abali ku kisaawe Entebbe abababba emigugu abo tubanzo obakola research. Waliwo bannaffe abatugamba waliwo abatunda abaana mu malwaliro, omukyala n'agenda okuzaala ne bamugamba omwana we afudde. Process ki oli mwayita okutunda omwana era amuguzaani babaguza sente meka, byonna birigenda kubeera ku M.i.S.O. Genda osubscribinge ku mukutu gwaffe ogwonno oguyitibwa M.i.S.O. M.i.S.O kwe tutadde ebintu ebipya. Kakati ng'ogyeko ekyo investigation zaffe zino tuzitutte buli paati ya ggwanga gye boogerako, tuzitutte mu paati z'eggwanga ez'enjawulo. Tugenda zitwala mu malwaliro, tugenda zitwala mu bali b'enguzi ku poliisi, tugenda zitwala investigation zaffe zino tugenda zitwala ku yonna gye mutugambye ku kisaawe iyo twakamaze, mu poliisi kyo tukirina, mu makomera gye tuli, mu malwaliro gye tuli, ku nguudo gye tuli, mu taxi park, mu kibuga, mu kikuubo, saako ne wantu wonna we tugenda okutuuka nga tubaweereza. So mugende ku mukutu gwaffe oguyitibwa Mirundi Internal Security mbere nga M.i.S.O gwe mukutu omupya. Kati mubiri Joseph Tamale Mirundi byabadde abagamba kati ku mukutu guno kugenda kusanga kebipya kubanga investigative journalism tumuleese at its best. Kakati all what I want you to go is to go and subscribe to the channel. First go and subscribe to the channel. We are about tugenda kubanga tu releasing videos ziri ez'enjawulo. Investigative journalism at its best. Videos ezigenda baterako ezisinga zigenda kuba zesigamye nnyo ku kunoonyereza, zigenda kuba zesigamye nnyo ku kukwata ebyo bye musinga okubanga bye mubadde mufaako ennyo, zigenda kuba kwegamba zikutte nnyo ku nsonga ziri enkulu ze muze mutuweerezaako. Kakati twagala ba members 1,500 ababadde ku mukutu gwaffe eno mugende mu subscribing eri tusooke tu releasing videos. Video esooka gye tugenda releasing tumaze okukola research kwani eyawadde Tamale Mirundi obutwa. Situwagala byogere, situwagala biwulirize, situwagala bikube bifaananye, situwagala bikole ki, tumaze okunoonyereza kwani eyabadde emabega okuwa Tamale Mirundi obutwa abo muteere mu mbeera mumulaba bwe mwamutegeeredde amutte. Video eno tugenda giteeka ku M.i.S.O investigative journalism at its best. Kakati nze nzizo okugukwanjulira ogukwagaza kati dduka misinde ogende ku mukutu osubscribinge olikinga omukutu guno osobola okubeera nga mu mbeera yonna kugira omukutu guno ogwagadde. Kasa tufuna abasubscribers embeera nga butuna abasubscriber 1,500 tuteekayo our first investigation on who was behind the poisoning of Joseph Tamale Mirundi. Mumanyi bwe tubadde tukikola ku mukutu gwaffe giri wabaddeyo Tamale Mirundi political analysis, era ogwo mukutu tugulekedde political analysis ya Joseph Tamale Mirundi ne shows ez'enjalo ku TV saako ne Mirundi Junior for psychology ogwo gwe tugulekedde omukutu. Kati kunende kuteekako the other investigations era zonna ezibadde ne zikwatagana kutunda abantu ani abagula the skin trade twajja ne theme ya skin trade byonna tugenda busy eri ku M.i.S.O. So mbakubiriza bannaye mugende saawe eno bw'omala video genda mu video description waliwo link eyo obeerenga ogyeyagaliramu, link eyo obeerenga ogiklikingako ngo olikinga omukutu guno ngo osharinga ne banno kubanga link egenda kubeerako. M.i.S.O twebaza
twebaza nnyo omukulu Joseph Tamale Mirundi awaddeyo obudde bwe n'abeera nga atuwa okunoonyereza okwo okwenjawulo. Twebaza nnyo ne bannaffe abatuwadde gadgets ez'enjawulo, investigative gadgets ezigenda okutuyambako kubanga tutuukiriza ebintu eby'enjawulo. Tweyanza nnyo ne bannaffe mwenna abazze batuwagira kati mudduke ku mukutu guno mutuwagire. Nkugambye obutambi obugenda okusinga okubeerako obusooka abasawo mu Uganda abeegulidde erinnya mu kujjamu bakazi bammwe n'abaana bammwe embuto abo twabamaze. Ne kubeerako ani mu Uganda atwala ebintu by'abantu ku kisaawe Entebbe wana abasama kye bakwatako muze mu kitugamba. Namba 3 ani ali emabega w'ekitta abantu mu ggwanga okunoonyereza tukumaze. Namba 4 ani ali emabega w'okuwa abantu obutwa obugenda butta abantu. Ekyo nakyo namba 5 tukikozeeko. Investigations emuze mutusaba n'ez'ekyama tugenda zaanika uncensored unfiltered obiwulira nga bwe birina okubeera. Kakati tubasaba nti mugende mukole subscription eyo gy'oteekako, genda oteekeko, genda encouraging people to subscribe because we can't release the videos when no one is going to watch them. So we are here bonna tubadde tunoonyerezaako nga tuteekako videos bano abamafia obutambi bwonna obadde bukwatagana Joseph Tamale n'ondi abamafia tubuzizza ku mukutu eri ogwa investigative journalism oguyitibwa M.i.S.O. M.i.S.O gwe mukutu gwe tubaleetedde.